Bebe Cool ne Bobi Wine Kawempe begirisiza ng'ekigote ntula. President Museveni naye bw'atyo alabiseeko mu campaign esembyeyo. Ebya Seta High School omwana oyo bikyalanda. Mawulire ku propaganda byonna webiri. Mama Baby Gloria egali muyiseemu waliwo omusumba azuukiza babiri ababadde bafudde nga babatadde ne mu keesi. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli bw'oguvaako omukutu guno ojja kubanga weeryazamanyiza. Tugenda butereevu mu nsonga nga bwe zibadde. In fact katusooke ne Bebe Cool ng'alinnya stage. Abwatyo Bebe Cool olulinye abantu ne bagenda maaso n'okubanga bakolera ne sekkolera yenna. Bebe Cool abadde wali ku lukuŋŋaana lwa NRM olubadde lukubira campaign owa NRM akalulu era nga omuziki agudigize. Bobi Wine nayo olulinye asoose kubanga abasampolingamu n'abalaga nti mutaayi wange nkyabisobola bino wadde omulowooza. Bobi Wine olulinye naye bw'ati atandikiddewo kubanga abantu abawa akapera non-stop. Bibadde byakweragako ko wano Bebe Cool omuziki agukubidde ddala eri ku side ya NRM. Bobi Wine naye olulinye agenze maaso n'okuba nti akapera mwana mulenzi Bobi Wine agenze maaso n'okuba nti akakubira ddala n'okubalaga nti wekituuka ku ndongo oba omuziki akyabisobolera ddala. So olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa njawulo. Aba NRM balese Eddie Kenzo ne baleeta ne Bebe Cool. Wabula aba NUP ng'omukulu yatwala ekibiina ekyo Bobi Wine ye kennyini ye yaze n'abagamba you know what? Nsobola okuba akapera at the same time ne campaign ezigenda maaso n'okubanga zitojjera. Bebe Cool bw'azze okuperforminga nga performinga aba NRM. Bebe Cool takomye ku kyakubeera nti aperforminga kyokka. Alinnye awadde speech era alina ebigambo byayogedde. In fact awoomulaba abadde atuuka ku event eno awoomulaba atambula abadde atuuka wali olukuŋŋaana lwa NRM lubadde. Bebe Cool ataddeko performance ebadde y'amaanyi nnyo era abawagizi abalese beenuguuna. But oluvannyuma lw'ebyo byagenze maaso n'okuba nti akuta omuzindaalo era ayogeddeko eri abantu ababadde bagenze maaso n'okuba nti bajja ebigambo nga bw'oyinza okuba nti obiwulira. Kimanyi nti nakulirawa kanyanya wali ku poliisi baleke kakati abalenzi wulira bwe munsika amagulu ng'ambuuka mugenda kunkuba ekigwo semagulu ate ebintu byaffe byonooneke kati engato muzireka temuzifaako zino leero nga nanazireka Kawempe siraba nsonga lwaki nzitwala ngenda kuzireka Kawempe ntambuza ebigere paka ku mmotoka olwo nsaba kalulu kaani bannange banna Kawempe kambabuuzi ffe twalya ki? Ffe lwaki tetwegatta ku baasi egenda ne tuweereza omubaka asobola okuteeseza abantu ebintu ne bituukirira. Muzeeyo abasaba ekintu kimu buli lunaku buli lwabajja n'abagamba banna Kawempe. Era mmanyi nti siri mu kwogera nammwe abali wano naye ndi mu kwogera n'abo bonna abataliiwo. Ebiseera byonna mulabidde ddala ababaka be mwaweereza ttaamu eno ewedde nga bayabayaba olw'okuba mwakozesa ekisa. Muweereza ababaka basobola okuteesa ku nsonga. Muve mu binoonootsi bambi tayamba muntu. Bebe Cool obwedda awa speech ye n'okwogera eri abantu ng'ate n'omuziki wabagamba kangu basabule
agambye abalonzi ba wano nti nno mulekerawo okubeera nga mulonda mu mbeera ya bambi. Bebe Cool alagidde ddala nti mutuuze wa sayidi z'eno bw'agambye nti yakulira Kanyanya ekitegeza nti naye musajja ali ku nkingizi za Kawempe North eno gye bagenda maaso okuba nti balwanira Farida Nambijazi okuba nga yeesimbawo ne Elias Luyimba Zinalukola. Bobi Wine olukuto omuzindaalo ate naye olulimi ku shapena ne lubwatuka. Abakulu mwenna bali wano olwaleero bakulembeze bannange. Baganda bange abantu ba Katonda mwenna ab'amadiini ag'enjawulo ab'amawanga ag'enjawulo n'okusingira ddala Baganda baffe Abasiraamu abali mu kisiibo nammwe Bakatuliki bannange bali mu kisiibo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webaza Katonda tuli wano olunaku lwaleero Baganda bange. Data aliwe bale enamba eyo. Kuno kwagala kwa Katonda si kwagala kwa dictator nti tuli wano olwaleero. Baganda bange olwaleero tulwebalize Katonda kubanga twatandikira mu miggo. Waliwo kaweefube wa mirundi mingi okututamya bino ebintu nammwe bibatame mubitye mudduke. Amateeka wano wadde tegakola naye dikiteeta amaze emyaka mingi ng'abo batuuka mu kulonda bw'aba alemedde oggula abantu abakubamiggo natayo basse ne musaasaana. Mujjukira bulungi nti ne ku nomination bakwata kandidate waffe oyo ne bamukubamiggo twena ne tunyola naye ate bamala amawulire amazima enzireyo balideyesekamu katono. Negamba Katonda Nalukola bamubatiza Nalukola mulabe bwe yamaliuka. Kale nno mwe abatukosa mwe abatutulugunya mwebale nnyo kubanga mwongera tuwano. Baganda bange batandikira mu kuwamba bantu ne bakuba abaana baffe bangi nnyo ne babasiba bamumenya okugulu n'abalala ne babakuba amasasi magulu. Twebaze Katonda nti atuwadde obutume okutuuka olunaku lwaleero olunaku olusembayo nga tukuŋŋaana ne kye bayita defiance. Eno y'emputu entuufu gye tulina okukola. Si kwagala kwa Museveni nti tuli wano. Baleeta abajja nti bo babakuba ebukubi bibatame. Ne batufuula musango okubeera n'enkofiira bweti oba okwambala ovulo bwetyo oba okwambala yunifoomu yaffe. Nene mulemerako ne muzambala ne musaako kati muli wano olwaleero. Exactly. That is His Excellency Bobi Wine bw'abadde agenda maaso n'okuba nti addressinga abantu ababadde bazze mu bungi olunaku olwaleero. Mukadde ke kamu ne President Museveni ayogeddeko eri abantu bano nasinze kubanga abalabula ku nsonga ya politics n'agamba nti mwegendereze politics. People are not understanding politics, that's why they are making mistakes. So that is President Museveni abadde agamba nti ebyobufuzi biringa ddagala. N'agamba nti abasinga okubanga tebabitegeera y'ensonga lwaki bakola ensobi here and there. Okay? Kale lunaku lubadde lwansasagge
ebifaananyi byenkuteereddeko byoli mugenda maaso n'okuba nti olaba bye bifaananyi eby'embeera ebaddewo wakati wa NUP ne NRM olunaku olwaleero. Lubadde lunaku lwa byafaayo nti Bobi Wine ne President Museveni bonna babadde mu constituency okwegamba yemu nga bazze kubanga bakubira bakandidates baabwe akalulu. Akansoke nkuweko ekyenjawulo ekibaddewo olunaku olwaleero. Ekifaananyi kyolaba ky'ekyomukyala amanyiddwa nga Hanifa Karadi. Omukyala ono Hanifa Karadi yavaayo ne yeesimbawo nga independent Kawempe North wano. NRM yalonda Farida Nambi era President Museveni gw'abadde azze okubira akalulu oba campaign. Wabula omukyala ono Hanifa Karadi abadde talabwalabwa nnyo kuba nti akuba campaign yambe ku kifo kyekimu. Alabiddwako mu kifaananyi ekyo abadde azze ku campaign ya NRM. Wabula nga ate naye yeesimbawo ku kifo kyekimu. Kati oba ate abadde azze kukungira ono kuyege bamulonda ate nga naye bwe bamulonda ku kifo kyekimu. Kibadde kizibu kyakumanya. Bwe twakeeredde enkya ya leero ebintu bino twabitandise saa zibadde 12 zennyini ez'okumakya nga YouTube channel ya AGALIWO. Twakitegeddeko nti Bobi Wine yabadde wakubeera bwayise 1 olunaku olwaleero ng'ate President Museveni yabadde wakubeera Kawempe embogo. Zibadde ziwera ssaawa 4 ez'okumakya. Bobi Wine ne baweereza drone eza police wamu ne zikabangali n'abasirikale ne bayiika ku kifo kye bwayise Bobi Wine wabadde alina okuba ng'ategekera. Bwe batuuseewo Bobi Wine bamuwadde okutegeezebwa nti ssebo tosobola kuba ng'otegeka bwayise ng'ate president agenda kubeera Kawempe embogo. Kitegeeza alina kuvugira ku luguudo luno ng'adde eri Kawempe embogo. So Bobi Wine bamugamba tekijja kusoboka. Wabula bamugambe nti kyosobola okuba ng'okola kyekyokuba ng'ovuga n'ova bwayise wano okwewala ebiyinza okuddirira n'ogenda Komamboga. Komamboga gye basindise Bobi Wine abadde yali akubyeyo olukuŋŋaana Elias Nalukoola esayidi eyo. So abadde addayo mulundi gwakubiri. But Bobi Wine he adhered to the rules ezibadde zizze oba directions nakkiriza okubanga ayolekera esayidi awo Komamboga. Wabula watuuseewo Komamboga tubadde tulindiridde bulindirizi kulaba numbers. Numbers zirabiddwako nga bolaba ku screen. Bobi Wine NRM naye abantu bajjidde ddala. Saidi ya NRM yera abadde mungi, saidi ya NUP Red abadde mungi. Bobi Wine abadde musanyufu. Ekitenkanika ku lwebyo byalabye. Olunaku olwaleero bobanga video girabye lwaleero zire ennaku z'omwezi 11 March. Lwe lunaku olusembeddeyo ddala okukuba campaign. Ennaku z'omwezi 12 bantu bagenda kuba mu luwummula. Ennaku z'omwezi 13. Lwe lunaku lwe bagamba nti nobody can stop reggae. Reggae agenda kubanga avuga ng'ennaku z'omwezi 13. Egenda kubeera mbeera yakayiisanyo nnyo mukwano gwange olw'ensonga nti lwe lunaku olw'okulonda. Wabula nga tumaliriza ddala essayidi awo ez'Ekawempe waliwo ab'NUP abagamba nti bakutte obululu obutiikinge. Baba bululu oche ayise madamu wina amugamba madamu wina amukola sayini oli nafuluma ne baga we tutuukidde wano abadde akutte akakonge akatiikingibwa ng'ali mu kutiikinga n'amala atugamba simanga bali kuki bali mu kuyisa musimanga ndi ala fomu kati baga gye bafulumiza yaki muyina be musanzewo nga batiikinga obululu abali mu tiikinga bululu waliwo afulumye ne baga tumunoonyeza obudde buno atubuze naye atuba tumukwatako tubadde alina otubulira wano bayitawo batya mu kisanze kisikola kino Komamboga wano nga wakava mpereero Komamboga nga wakava empereero wano ku mafuta ga Starbucks ku kikyaki ekiri wano mukona nga okukuba erigende Komamboga kasaawe watu basanze nga babba obululu babiro wa NRM obululu balowooza nupu banaagisobola baba kyonna ekinaabaawo tuli beetegefu as early as 11th ennaku z'omwezi ziri 11 abantu batandise okuvaayo ne bagamba mbu balina bye batandise okuba nga bakwata nga babba obululu era nti balina bye basanze nga batiikinga obululu.
Ennaku z'omwezi kubira alubwebula olunaku luba okulonda kubeewo. Kale nga tumaliriza ebibadde Kawempe kijja kuba kya bulyaza amaanya nnyo kalifaaganaga bwe simubalagaako. Ebifaananyi ebyo by'olaba bya Kalifa Aganaga. Namunju w'omuntu yeeyiye wa Kalifa Aganaga nga bw'olaba awo. Bantu bazze Aganaga ne bamuwuliriza era Aganaga y'omu ku beesimbyewo. Luswa Luwema Muhammad ne Moses Nsereko bennaku zino batambula bonna buli we badda tebateŋŋana. Ekiri wakati waabwe tujja kukimanya. Kale awo tuvuddewo. Wano we tulaga weetaaga obwegendereza bungi. Wuliriza. Eby'omuyizi eyafiira ku ssomero lya Seeta birinnya enkandago. Mu kulinnya enkandago bitandise okujjamu abantu abatandise okubiteekamu omuzannyo n'okubisekeramu n'okubizannyiramu nnyo. Ekifaananyi ky'olaba ky'eky'omuyizi eyava mu bulamu obw'ensi eno. Waliwo ekibaluwa ekibadde kitambula olunaku olwaleero n'olunaku olw'eggulo. Ekibaluwa kino kyasharingiddwa n'abantu ab'amaanyi oba ba bloggers boowa ekitiibwa ku social media kuno. Bali mu kutambuza ekibaluwa ekitandise okumisleadinga abantu oba okubajja ku mulamwa ne batandika okukigoberera. Ekibaluwa kino screenshot eva ku page ey'eyitambu ya Seeta High School main campus. Ekibaluwa kino nkisoma for informational purposes, but tuzudde nti bino bya kifere. Ngenda kulaga ensonga lwaki bya kifere oba lwaki abawandiise bino bandibanga balina ensonga eri emabega waabyo. Page eno eriko erinnya lya Seeta High School main campus. Yawandiise bweti ebbaluwa eno egamba nti dear parents and guardians of Seeta High School, we are writing to you with a heavy heart to address a tragic incident that has shaken our school community. As you may be aware, we recently lost one of our students, Elshama Sesaze. Nti abazadde baffe wamu n'abakuumi ab'abaana oba abalabirizi b'abaana ab'essomero lya Seeta High School tubawandiikira n'omutima ogujjudde obulumi okwogera ku njega eyatuukawo ku ssomero eyakankanya essomero lyaffe nga bwe mumanyi bulungi nti twafiirwa omu ku bayizi Elshama Sesaze. Initially, wuliriza ekiwandiiko kino abantu kye batandise okuba nga batambuza. Njagadde tumanye ebikirimu, then oluvannyuma mbabuulire ani eyandiba nti yawandiise ekintu kino. In fact tumufunye okusinziira ku bubaka. Mu kiwandiiko kino kigamba bwe kiti: Initially, we believed that Elshama's death was a result of suicide. However, after a thorough investigation, we have learned that the circumstances surrounding his death were different from what we initially thought. Nti initially twakkiriza nti okufa kw'omwana ono kwali kubeera mbeera yakwetta. Wabula oluvannyuma lw'okunoonyereza tukizudde nti ebyetoolodde okufa kuno bisukka ku ekyo kye twalowooza. Bino bye biri mu kiwandiiko kino ekiri mu kubungeesebwa ku social media. It is with great sadness and regret that I must inform you that Elshama's death was a result of an act of violence perpetrated by a fellow student. Nga bagamba nti twagala okubategeeza n'ennaku nti okufa kwava era kuba nti muyizi munne yagenda maaso n'okuba nti akola embeera y'okuleeta violence. Bye biri mu kiwandiiko kino. Mpulira nga sandyetaaze kukimalayo. Abawandiise bino bifaanana bubi. Tugende olupapula luno gye lukkira.
olupapula luno gye lukkira lugamba we will be providing counseling services to any student who may be struggling to cope with this news. We will also be working closely with the authorities to ensure that justice is served. Titujja kukolagana n'abayizi abanaabeera n'embeera eyeetaaga okukansolingibwa ate tukolagane n'abamateeka okulaba nti nno omugenzi afuna obwenkanya. If you have any concerns or questions, please do not hesitate to reach out to us. We are committed to supporting our students and families. Ekiwandiiko kino kyonna bw'okisoma eyakikoze alaga nti essomero lizudde nti omwana teyeetuusaako bulabe wabula nti waliwo omuyizi munne yakikola okusinziira ku gubaluwa guno. Kale akantu ako kolaba kensazeeko kaliko round eya blue. Ku kibaluwa kuno eyawandiise ekibaluwa kino yataddeko linki ya YouTube. Bwe bamaliza owandiika ekibaluwa kino ekiraga nti omuyizi teyeetuusaako bulabe yava mulamu bw'ensi eno nti simanya muyizi mune yakola biki na biki. Eyawandiise kino yataddeko linki ya YouTube. Yeyo gye nkuteeredde mu gusaako ogwa bbulu. Abasharinga screenshot y'ekibaluwa kino awo teba screenshotingawo era tebatambuzaawo. Bwengezezzaako okunoonyereza okunyiga linki ya YouTube eno bye bino byensanze. Omuntu eyakoze kino eyawandiise ekibaluwa kino yabadde apromotinga YouTube channel ye. YouTube channel eno bw'onyiga link ekutwala ku YouTube channel eriko amannya agajjakira Su Films Uganda. Era nga YouTube channel eyo y'abazannyi ba firimu. Era eriko abagobereza 24,000. YouTube channel eyo gy'olaba ku screen. Kuliko firimu emanyiddwa ng'ensolima. Ekibaluwa yakiwandiise alaga omuyizi yeetuusako bulabe muyizi mune yakikola na biki era alaga nti essomero lye lyawandiise ekibaluwa ekyo. Wabula bw'onyiga linki eri ku kiwandiiko ekyo ekutwala ku YouTube channel ey'abazannyi ba firimu abamu abeeyita abajjakiira. Bwe tugenda mu maaso peegi eyakoze ekibaluwa kino nga bw'olaba ku screen nsazizza wansi ku date. Peegi eno baagigulawo ng'ennaku z'omwezi 25 February. Kati gwe genda weebuuze incident na byonna ebibadde bitambula yabaawo ddi. Peegi eno kwe mutambuliza ekiwandiiko kino yagulwawo ng'ennaku z'omwezi 25 ne bateekako logo y'essomero lya Seta High School. Ne bawandiika nti Seta High School main campus. Kati ekibuuzo ani era emabega wa peegi eno n'okuba nti atambuza emboozi zino zonna ezituuse n'okuba nti ba bloggers ab'amaanyi babuukidde peegi eno ne basharinga ebyawandiikiddwako nga tebeebuuzizzaamu yadde eddakiika byavuddewo era byawandiikiddwa bitya. Nkola disclaimer nga maliriza eggulire lino. Disclaimer eri bweti. We are not here to conclude anything. Tetutunuulidde musango, tetutunuulidde byonna bigenda mu maaso. Tuwa ekitiibwa buli abali involved mu kino kyonna, abazadde, omugenzi wamu n'essomero. Wabula ffe nga YouTube channel ya AGALIWO twatunuulidde ebbaluwa eyo ng'eri mu kuspreadinga rapidly. Ne tunoonyereza ebbaluwa eno essomero lye lyagiwandiise. Tugenze ozuula ng'essomero si lye lyawandiise ebbaluwa eryo. Wabula omuntu eyakoze ekibaluwa ekyo apromotinga YouTube channel ye. YouTube channel ya AGALIWO kooli ffe tetugikoze ku promotinga channel yaffe but tubadde tubalaga bbaluwa eyo yavuddewa n'ababadde bagibuukira. Kale eyo tuveeyo. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa era tusaba justice etuuke mu mbeera eri parties zonna. Kale tuvudde waawo bwe tukomawo eno mu entertainment
Mama Baby Gloria oluvannyuma lw'okugamba nti amanyi nnyo bawa muwala we nesse kumanya yenna n'okuba nti amusuuta wano na wali ba online in-laws si basanyufu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Mati T is a blogger. Yakoze okuwandiika write up ng'agiwandiikira Mama Baby Gloria. Mati T ali certified musajja akola amawulire ag'entertainment, so yakoze ebbaluwa ng'agiweereza Mama Baby Gloria. Mati T awandiika ng'omuntu aludde mu entertainment era alina etteffaali ku kuweereza amawulire gano, so he has the authority and the audacity too. Ebbaluwa gy'olaba ku screen yawandiikiddwa Mati T egamba bweti: Dear Miss Betty Nakibuuka, nti eri mukyala Betty Nakibuuka. By the way, mukyala Betty Nakibuuka mukyala muyimbi wa gospel music era omu ku bakyala abalina ettaffaali ery'amaanyi ku muziki gwa gospel wano mu Uganda, naddala abakyala mu fraternity y'abakyala abayimba music agwa Mukowe eryo. Kale agamba nti dear Miss Betty Nakibuuka, nti mukyala Betty Nakibuuka mukwano. First, I appreciate the love and care you have for baby Gloria. It is clear you only want the best for her, and that is something to admire. Nti okusokera ddala tukwebaza olw'omukwano omungi gw'olaze baby Gloria ne care gy'omuwa. Munnange kiragira ddala nti oyagala ekisinga gy'ali. Era ekyo kye kintu kye tusobola okutunuulirako ne tukwegombako nga maama olw'omukwano gw'olaze omwana baby Gloria. However, I kindly suggest that you slow down on giving more interviews about her relationship. You have already shared enough, and saying too much may lead to mistakes. Sometimes it's best to let Gloria handle her personal matters. Naye n'obuwombeefu obw'amaanyi nkusaba maama Gosirole bwe kituuka kukola interview ezikwatagana ku mukwano gw'omwana wo ne bbaawe. Mati T agamba nti maama owaddeyo ekimala, by'oyogedde bimala. Olumu kibeera kirungi omwana omuwala Gloria yaba atubuulira, so si ggwe maama. Kimala. Mati T agamba, thank you for always wishing her well. Your support as a mother is valuable, and I hope this message is taken in good faith. Much respect, Mati T. Nti kiba kirungi ebbanga lyonna okubanga omwana omwagaliza ebirungi n'okumuwa support. Era support yo nga maama ya muwendo nnyo nnyini ddala. Naye katusuubire nti obubaka buno maama bujja kutuukako mu mbeera nnungi. Ekifaananyi kya maama kyekyo ky'obadde olaba ne screenshot. Kale bwe tuva awo tugenda maliriza ne story eno. Emitiyaana eyo waliyo omusumba eyazuukiza abantu babiri omulundi gumu. Katusooke tulabe musumba naawe abadde anaatera okufa bakutwaliyo ddemu obulamu. When the trump of God sounds, there's not going to be any dead believers. There's not going to be any dead born again. But they're going to come up out of the ground. And they're going to go to meet Jesus in the sky. Do you know what it's going to be like? Do you know what it's going to look like? Bishop, I want you to pretend that's the horn. I want you to blow that trumpet on that getting up morning. And you just watch what happens. Go! The dead in Christ are going to rise up with the shout and with the trump of God. They're going to praise Him. They're going to worship Him. They're going to lift Him up. They're not going to stop. Eyasoose we yamaze okuzuukira olwazuukidde n'ava mu keesi bw'ati yasituse teyamazeemazeemu kogamba nti bannange oba ndiwa yabuuse mu kujubireetinga okw'amaanyi olw'Omukama omuwa obulamu n'azuukira okuva mu bafu mu keesi y'abafu. Tuba tuli awo owokubiri naye yabadde alina okuzuukizibwa. Ono omusumba azuukiza bannange. Blow it again. Can you hear it? Can you not hear? The dead in Christ are up, but the dead in themselves are staying dead. This brother
is in heaven. But this person is in hell. I want you to hear me. I don't care how many sins my friends committed. If he buried it in the blood of Jesus. Can you not hear? The dead in Christ got up, but the dead in themselves are staying dead. This brother is in heaven, but this person is in hell. I want you to hear me. I don't care how many sins my friends committed. Oyo no bamwita Pastor Sunday Wire asangibwa Mityana eyo tazuukiza bafu yereka atyo. Bwe mufiirwa omuntu wammwe temukola nsobi yonna, mumukwate mumuteeke mu taxi mulinye ezidde Mityana, waliyo omusumba azuukiza abafu bamwita Pastor Sunday Wire. Ayina abagoberezi baawo, oli afuuwa omulere waliwo kasita omulere bagufuuwa omufune we mumuleetera mu kesi y'abafu azuukira. Nange musumba we bale kuzuukiza abantu abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli kati gwolowooza nti nsobola okusukkawo wano. Mwebale nnyo mikwano. This is the night shift. Eno sho bagiyita night shift. Yeno sho gye bayita night shift naye ng'ebeerawo obudde bwonna bwebaddewo. Kati gw'omanyi gwe kebera bukebeza agaliwo buli kadde olabe night shift ebeegenze maaso olw'okuba nti eba. Mubeere bulungi. Thank you so much. Mukama bankuumire. Mweraba. Thank you.